province yaweerezaayo abakkiriza bakola omulukusa okuva ebule n'ebweya ne beeyiwa ku kiggwa ky'abajulizi abakatuliki ekya Andereya Kaggwe Munyonyo okwetaba ku mukolo ogw'okujaguza wegiweza emyaka 6 bukyanga abajulizi balangirirwa mu lubu lw'abeesiimi. Ku mukolo guno Ssaabasumba Paul Ssemwogerere kwasinzidde n'akubiriza bannayuganda okulwanyisa emize egyesittaza egyeyongedde mu bantu ensangi zino. Kino ono akiragidde ku bivvulu naddala ekyanyegenyege ebyetanirwa ensangi zino byagamba nti tebikwatagana na buntu bulamu. Nyegenyege abagendayo mitwalo emeka 3 emeeza oba wanaazinirwa oba akafo. Agamba nti newankubadde ekivvulu kino kiriko ebirungi naddala eri eggwanga ebikolebwamu biriko akabuuza. Nyegenyege ejja kutuleeta ssente nnyingi nnyo mu nsawo z'abantu oba oliawo ne mu nsawo simanyi bajjako omusolo naye mbwe ebikolebwayo bya nyegenyege nnyo. Ssaabasumba era ategeezezza ng'ebikolwa bino bwe bennyamiza abajulizi abafiirira eddiini yaabwe. Abajulizi batutunuulidde bo nga bayiwa omusaayi ffe nga tuli mu nyegenyege. Ono era talemye kwogera ne ku bintu eby'enjawulo ebitaniddwa abavubuka ensangi zino byagamba nti bitadde eggwanga mu katyabaga. Obuseegu, obwamalaaya, neko, obwenzi, ebisiyaga, okulaba obutambi bw'obuseegu obwo nabwo buvuuse museno gw'amaanyi. Obwerufu mu buli kintu ekikolebwa bwe bubadde obumu ku bubaka Ssaabasumba bw'akoonyeeko ssaako n'okwewala obuli bw'enguzi. Ekyo simanyi anaakisobola okuggyawo corruption yeeyongera bweyongezi. Era ayagala n'abantu okwongera okuluma n'ogw'engulu bakole ssente beebeezeewo. Wano ono ayozaayozeza bannabuddu olw'obuwanguzi mu mipiira gy'amasaza. Naddala bannaffe ab'e-Buddu nkulike ekikopo olowooza mu musoso kitwala. Ssaabasumba era asiimye abantu abatanidde okulima emmwanyi kyokka n'abakubiriza obutaggwaamu maanyi olw'ebigenda mu maaso ku zo. Bagamba omweyogereze ebigambo bireme kubajja ku kulima mmwanyi ezo zeyongere mu maaso. Ku nsonga eno ono alabudde abakulembeze okugyegendereza nti kubanga yandibbulula oba okubbika eggwanga lyattu. Tusabe baganda baffe bali mu paalamenti ensonga eno nga bagitwale nga nkulu nnyo mu nsi esobola okuvaako ebirungi ate n'eyinza otutuusa mu ddubi. N'ensonga z'abantu abatanidde okutwalira amateeka mu ngalo tazeerabidde nga kw'otadde n'okukubiriza abantu okwewala enjawukana olwabe bakkiririzaamu. Naye olaba mu paalamenti omusajja bamu olugambo kikonde ku mutwe katemba ali eri munyenye muki tukakkane. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.